anti olwaleero nkitadde mu bbanga nga mulaba ekizimba kinogera eddagala kiwone ekizimba maama kinuma bubi kambabuulire tigira oluusi na kintu jja nze nennetamwa anti olwaleero nkitadde mu bbanga nga mulaba ekizimba maama kinogera eddagala kiwone yamanyaza Shamim Manjo mbwati yavamu omusaayi omungi. Like my page, comment, share page yange bagiyita Shamim Manjo gemanya galiko genda ku kitonsa tuteekayo buli Lwamanda obuntu buno twejjukanya wa gye twava biki bye twakolanga biki bye wakolanga kati bw'obikola tosobola kubiddamu biki bye wakolanga kati owulira mu butuufu obisiba wandibizzeemu n'obikola bintu bingi nnyo twejjukanya obuyimba obw'edda ne twejjukanya ebintu ebyenjawulo kwejjako stress free eno channel yakwejjako stress okitegedde ndiwo nalayira okubabeererawo n'okubajjako stress yonna ebeera ebanyiga njagala okubategeeza nti ikop yeri ku kifaananyi yenkuba ebifaananyi ekwata emikolo bakuba graduation parties baby shower photoshoots ez'enjawulo ez'abaana bakola cartoon mu muntu ne bakola cartoon ate bamala bw'oba oyagadde bagikuframingira oba basobola ogikuteera ku board bakola canvas ekifaananyi nga kinene bwe kiti neseka mu nnyumba yo neerabika bulungi bali ku Nkrumah Road ku kizimbe kya Light Room K08 ne Creative Minds kwebamu basikola ku mikolo batimba ku mikolo gyonna gonna buli mukolo ogw'enjawulo leero bwe batimba ku mukolo kangeze ogwa Mbabazi tosobola kusanga ddikowo ng'ate bamutimbye kangeze ewange ewa Shamim osegedde tosobola kusanga ddiko gwe batimbye wa Shamim ate nga bamutimbye wa Kitonsa yenjawulo gye balina uniqueness mu mulimu gwabwe gwe bakola basangibwa nabo ku Nkrumah Road ku kizimbe kyekimu ekya Light K09 Creative Minds. Njagala okubajjukiza nti tulina omwana gwe tuyamba bamuyita Swabran Nakintu mwaka gumu n'emyezi 3 alina ebituli 3 ku mutima yeetaaga emitwalo 3 egya $. It's a $1 donation tetugibaliriramu 15,000 yenna aba asobodde tuyamba omwana ono yeetaaga obuyambi bwaffe yeetaaga treatment eno teyeebaka tatambula saasira maama oyo ayina omwana ono buli muzadde yandyagadde okulaba omwana we ng'ali lively ng'asobola okutambula asobola okuseka naye asobola okubeera naye mu bulamu obweyagaza family yeetaaga kuyamba n'omwana yeetaaga okuyamba tomanya asobola okufuuka omuntu w'amaanyi mu maaso eyo asobola okuba omusawo asobola okuyamba abalala asobola okuba omuntu ow'enjawulo tumuyambe bambi. It's a $1 donation. Mwebale nnyo mwenna abawaddeyo mbeebaza neŋŋamba nti nsaba Allah mwenna abaddizeewo buli omu wajje buli muntu ali ku campaign eno ng'alaba akantu k'omwana oyo bambi nsaba tukesharinge buli omu asuka asobole okumutuukako abantu ab'enjawulo abayimbi abavuddeyo be nayita ne mujja bannamawulire ab'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala nina fundraising endala bagiyita GoFundMe omwami Najibu Sebadduka Ali US yakuzimba ssomero emukono GoFundMe njagala nnyo ebintu by'okufundraising era omuntu bw'oba olina ekintu kyo nga kyakuyamba muntu we don't charge sikucharginga nze ng'omuntu personally Shamim Manjo sikucharginga cause I know kisobola kuyamba muntu kyenkana kuba njagala nnyo okuba nti njagala okulaba buli muntu nga musanyufu eri mukono project eri mukono yakuzimba ssomero osobola okuwaayo kyonna ky'oba osobodde $1 donation $10 donation buli kintu ky'oba osobodde buli ky'oba osobodde nga kiva mu nsawo yo tuyamba abaana abatasobola kugenda ku ssomero bagende ku ssomero ekyo kyonna ky'oba owaddeyo kyekigenda okuyamba omwana oyo abayina amabaati abayina amabulooka abayina nzigi osobola tuwa kashi genda ku page yabwe eriko GoFundMe fundraising beyitibwa Instagram kwebali Facebook kwebali ne WhatsApp kwebali you can contact me nenkubuulira ekisingawo ku GoFundMe kuzimba ssomero liri mukono kuyamba abo abaana batasobola kugenda ku ssomero neyanzege nga bulijjo olubeera lunaku lwa Monday twejjukanya wa gye twava biki bye twayitamu biki ebyatusanyusanga biki bye twakolangako olunaku olwaleero nabaddeawo nenzijukira buli muntu mu buto bwe yalwalako era nga bw'olwala edda bamaama bayinanga ekintu ekyo nga bw'olwala obviously omanyirawo walina okubaawuka soda n'enkoko bw'olwalanga edda nga kyosaba kye bakuwa
walabanga munno nga mulwadde n'asaba enkoko n'ogendayo omutuulireko n'ogamba yes nemulema n'ogirya nga tolina namuli mutima ogamba kati kuba kati omuntu walwala nga muntu oba brother wo oba mwami wo oba mwana wo naawe ekintu kikulema naye mu buto bwaffe nga bwe kimulema wali okirya era nga bw'olwala mwawo omutwe bakubuuza tukuwa eki maama soda mumuletere soda tukuwa eki nkoko mumuletere enkoko ani ate akikolako njagala okomentinga ogambe nti bannange nze nalwala naye saasaba ku soda saasaba ku nkoko nga kyosaba kye bakuwa wabula nze nalina muganda wange nga bw'alwala bambi asaba eminwe gy'amatooke gya boyiro gye bataddemu ako akatungulu n'ennyaanya nga byasaba nga kuliko nejjesiike ye nga byanywa ne kyayi mukalu kati nga nina omulala yenywera akasoda ke n'enkoko kati ani atalwalako n'atakikola abulumu ng'olumu tetulwala nnyo kiri awo kiri serious naye ng'osobola okukera ku makya n'ogamba maama obulwadde bunnuma nakubuuza onosobola okugenda kusoma n'ogamba maama sikyayinza ne bagamba ddayo mu buliri ovayo okankana naye nze nina ekizibu ekyantuukako nalwala we nalwalira tewalika ne mbagamba bannange nalwadde sikyayinza ng'ekituufu nalwadde ne bankeeza 11 ne bampa ekikopo ky'omululuuza ne banjiwako n'omululuuza mukwano zagenda owera 5 nga ndi mulamu kawerette sirina agamba naye nga bw'olwalira eka nkoko nyama soda ate enkoko edda yabanga njokye ate nga si bino ebizungu ebya weeks 2 eri enkoko nga ebagyokya yes clear enkoko eba nnungi kakati waliwo wanaŋŋambye nti ye alina sisters we mulimu abamu nga abamu ewaka edda mu butuufu walabanga banno nga balwadde naye nga bakusala ate nga balwala nnyo naye nga bwe balwala tosuubirayo kakoko yadde akasoda ng'ebintu bye balira bya kisirubusiru temuli angambye sisters we yayeyanga mukene ate owa boyiro kyettabbu ekibi oli yali wa ttabbu buba busungu n'abakyobo bukutuusa okulwala n'oyoya mukene wa boyiro n'oyoya enkejje eza boyiro mbuntula gye bali munnange gye bali abedda mwabikolanga naye tekyalinga kirungi ebintu byadda byanyuma nga n'olwala n'osaba banno ne bakufunamu naye gwe olwala otya n'oyoya mukene ate wa boyiro mukene wa boyiro aliika tubeere shinshiya tosobola kulwala n'oyoya mukene wa boyiro bano banna abakulya emabbali abo banaatumanga gundi leeta ekiwero gundi leeta ebbaafu boba oba babaliridde oba tobabaliridde ne bwoba tobyagala kale bisaba obireko banno babirye edda bwe busirunga bwe twalina bannanga takikolako ng'ojja okomentinga ng'ogamba Shamimu ze ekyo saakikola Zubeda nedda nze nawuliranga ennaku yabeerangawo nga tuwulira nti mulwadde naye nga nekiri ekyobuto kyajjanga n'ogamba agenda kutumya soda agenda kulya enkoko n'owulira n'ogamba kati tugenda kulya enkoko ekituufu bambi tebabiryanga bimalawo ng'obirya gwabeerawo omujjanjabi naye kati twakula owulira n'ogamba ekyo bannange so akiddamu ne bwe kiba kizze sisobola kukiddamu ng'owulira oba oswala ate kikolangako mukwano please jangu comment bino bintu tulimu tunyumyamu twejjukanya bw'oba wulya ekintu tewakikolako ng'ojjanga ogamba nze saakikola bula nze nakola kino muganda wange bwe yalwalanga nakolanga kino oba bwe nawuliranga kino nga nkola kino bameka abaakoowa okukeera nga ku makyo mu butuufu okoyo okukeera n'olwalamu awo bw'olwalamu ne bakugamba ogenda kati kutwale wa musawo agenda kukubamu empiso ate edda bakubanga empiso za quinini ate edda tewalinga infection zizze kati nga bw'olwalamu bakuba empiso ya quinini babakwaka empiso ya quinini ey'ettabu yabanga ya yero nga naawe ogiraba simanyi oba zaakomawo kati bannaye tebakyazikuba baana ng'empiso yeekuluma ne bakuteeka ku seminti ne bagamba fungula ebbina ne baleeta ecupa esula wali ku seminti ne bakukandanga capati gulyu ani gwe batakandisaako cupa nga muto ng'empisa ezimbye nga kati osobola kikola oba ofa kisiri kati mukozesa ice cubes
bintu bikyuka banna nedda walingawo Ice Cubes oba nze nakulira mubaavu yango commenting ngo ngambe simanyi obedda walingawo Ice Cubes fridge zedda zakwatanga Ice Cube oba batekangayo ice ono wobuveera yekka nono gwe twanunanga ow'amazzi kubanga za Ice Cube nzirabye kati munansonyiwa siraba nvuma amaalo anvuma ati yo only please nze saaziraba nti tubeera wano saagala bantu bajja wano kusira eyingirawo njagala bantu wano nga bajjawo boogera boogezi mazima meereere ti munnange ennonzi nange wama Ice Cube zisaaziraba nzirabye kati okitegeera kuba nze dda ecupa baagisuzanga wabweru kumatya ne bagikuyisaako kati Ice Cube ze bakuyisaako okitegeera ebintu bikyuka kati ani nga bakyayinza oyisaako ecupa nga empiso yennaku zino bakyakuba n'empiso z'okkabina kiba kizibu nga kyamaanyi ekikubya empiso y'okkabina kubanga edda nga mpiso za kabina nga ne bwoba olwadde ne bagikuba wenna n'otuuyanna n'otandika okuba nga ayiwa amazzi eyo nga ya tabu kati tuba tuteekako kanula infections zafuuka infections simanyi bana abasawo muve bambi mutunyonyera ekituufu infections kyeki edda abasawo bedda namwe mulinga basomesa bedda abasawo bedda tebatugamba nga infections kati abakati ba infections kitegeeza ndowooza omulembe gye gugenda gukyuka kati oba mu 2026 inshallah tuliba tutuse tusaba Mungu atutuseeyo bali batugamba ki tujja kuba tulwala zubediasis nga lewakyali infection kati nga mulwala zubediasis kubanga twala speed baba mbavuga kaguddeyo buli muntu yalwalako omusujja ne bakunyiga empiso n'eccupa buli muntu muno yalwalako n'oli ebyokulya bye mullo saagala tulimbe okitegeera kuba ano si bintu byakulimba bintu byakweberera mu kwogera mazima twejjukanya biki bye twakolanga kati bwekiwulaba oyinza obutakiddamu kikola twejjukanyanga biki bye byakuyitako n'ogamba yibambi ekyo kyampitako bannange nze saazanya kakebe nga bw'olaba kati abaana abamuzannya ogamba nange be babasajja bosanga bamika kati azanya kakebe mu lockdown nga badde azanya kakebe byamuyitako teyabizannyako oba nga wakizanya ne kikunyumira nnyo nga nakati bw'osanga abaana bo bakizanya naawe obeeyungako n'okizannya okitegeera bintu biringa bisatu byanjawulo twazannyanga kakebe ne mujja ne mukasamba abatamanyi kakebe mu luzungu bakiyita tinian kakebe mu luzungu bamuyita tinian tea nti kabanga kakebe nga kaliko n'omuggo okitegedde omwana ajja n'akasamba oli n'akanonya n'akatekawo n'atandika obbanoonya nga bwakulaba ng'agenda akakubako wali pa nga gwotulali nomulala nkitegedde mwena mpaka bwabamalayo buli omu yazannya ku kakebe bino bintu byakwejjukanya bannange osobola okujja n'ogamba nze nakolanga kino byakwebera mu kwejjukanya engeri gye tuli mu lockdown njagala mbajjeko stress ey'abalandlord batubanja eya tusasula omusolo abantu baffe babakwata kafyu abantu baffe balwadde malwaliro teri ddagala ekirala bannange tugende tugabe omusaayi gwaggwayo omusaayi nakasolo blood bank teyina musaayi buli omuntu nga owulira bambi osobola okugaba omusaayi genda ogaba omusaayi atamanyi nti omusaayi gwa muwendo gwa tabbu nga tonnalwaza ku muntu neyeetaaga omusaayi ekirala abantu b'enakasolo blood bank omanyi ze Zubeda ndi wano kwogerera abantu abo abatasobola kutuusa ddoboozi lyabwe eri bintu byanjawulo abantu abagaba omusaayi nakasolo blood bank muwa abantu ababa bagabye omusaayi muleme kuba malamu maanyi mubawe morale nti bambi nagaba omusaayi bwe nalwaza nange bwe nagendayo nensaba bampa nenkyoyo gwogenda osanga nga agaba omusaayi naye bino byokugaba omusaayi abantu ne bagenda okusaba omusaayi nga nabo balina obuzibu ne mutagubawa kibi nnyo ekirala government hospitals mulekeraawo okuguza abantu omusaayi omuntu takkirizibwa kusasulwa musaayi mukitegedde so naye n'ensonga ebambi campaign yazzeemu ey'okugaba omusaayi tugende tugaba omusaayi kiyamba nze naawe n'omulala mbagala nnyo mbagalira ddala tubadde tutandisa n'ekizimba twejjukiza obuyimba obw'enjawulo bwe twayimbanga era bwe mba mbasiibula n'akayimba kange ke mbasiibuza kubanga mba saagala kgenda just nti wali producer agamba please God we are going home you have to go and rest kuba ekituufu bambi njogera nnyo ndowooza mugenda tutandika kati okubanga mumpeereza ki kibranch
Nywa nnyo kagundi Alvaro munywa nnyo tekibagaana kubanga musobola okungulira buli week crate simbubi mungulira crate ya Alvaro simbubi bannange mkitegeera simbubi kiyamba mmwe kubanga nze nzija ne mbajjako stress okitegeera nammwe nembeebaza obuwagizi bwammwe bambi abantu abagenda ku page yange ne mu likinga ne mu commentinga ne mu sharinga mbaagala nnyo mbaagalira ddala Kabite family mbaagala nnyo mbaagalira ddala mwebale kunjagala ikop yeri ku kifaananyi kino basangibwa ku Nkrumah Road K08 ye room yaabwe osobola bakubira ku note 7 note 2 935078 olw'ekifaananyi ekirungi beesige n'omukologo beesige ne photoshoot yo ayagala katyuni okuba kweyo namba yennyini gye nkuwadde neyanzeege nkayimba kange nga bulijjo nti mbasiibula nga siyagala nakusiibula baganda bange mbasiibula nga siyagala nakusiibula mikwano gyange mbasiibula nga siyagala nakusiibula bajjajja bange awe ne mtandiko mentioninga bajjajja wano bangi bagenda kunyiiga mbandantse okubalabisa mu bantu mbasiibula nga siyagala nakusiibula baganda bange mbagala nnyo mbagalira ddala nze Shami Mangi omubwati yavaamu omusaayi omungi to subscribing ku the Kitonsaazi ate bw'omala okusubscribinga genda wali ka notification akade kanyigeeko nti buli we tuba tutaddeyo osobola okutegeera nti kati the Kitonsaazi bataddeyo ekirala bannange kyembadde ndabidde nga kiri kulu nnyo tuyina project empya etambula Hotel Gatami wagirabyeko ya Tabu hoteli ya Tabu oyagala kutegeera biki ebiri mu hoteli oyagala kutegeera abakozi beeyisa batya babosi beeyisa batya bakasitoma bayisibwa batya ate nabo beeyisa batya Hotel Gatami subscribing nyiga notification buli lwakusatu lwe bagiteekayo genda ku channel ya Hotel Gatami o subscribing mbagala nnyo mbagalira ddala ciao bye bye basibude bajja tubandiriza nnyo mwebale toyina byakukola genda ofune ku byokkola njagala okuwoninga abayiseeko emanju nti muyina ekitabo kye mwatulekeddeyo nga neetaaga mujje mu ki mati taata mati kito mati taata sole maama gookaaba newe batakubye sole kale basabone bajjabo mwebale okutwagala mwebale okujubirwa mwebale okutuwagira tubwerabira nyiga wano kapesa ka subscribe o subscribing obere nga ate oyongerera ddala okutuwagira kigeeko akadako kakulu nnyo katwongerako kyamaanyi ate naye kakuyamba nnyo nti kakuyamba okumanya nti bakitonsa balina kibataddeyo ekipi temwerabira mutugoberere ku our social media bundles izo platforms the Kitonsaazi follow us mutiyamba okugula amamotoka ag'ebbeeyi bataata ne bamaama tubagalanye follow us